Njaa mpelampe. Nayiriza kyamaze kugamba. Twalayo video zitambula. What really happened kuva ku Dr. Propaganda tumanyi omukadde n'otukani mu mbeera bw'eki ng'olisula bw'oti? Obulamu bukyuka nomanyi buli kyokola kibaako kyekireeta. Bw'osimba kasooli osuubira kasooli, kyosimba kyokungula. Ninamu ensobi zange ng'omuntu, nze nakolanga nti ne wabaawo n'ebirala ebijja bintuukako mu bulamu forces ng'andala, but sikkiririza mu kunenya muntu, nzikiriza mu kwenenya. Ekyo obulamu bwange bwabaawo ekyakyukamu nze nina okwetereeza. Nsobi ki ezaatuukawo ezaakuyitira okutuuka mu mbeera bw'eti? Maybe nalina amalala ng'omuntu ng'omanyi n'okunoona ebitamiiza. Sometimes when you're non-sober all the time, you do mistakes. So nzikiriza nti I had my time, I had my chances, but somehow, somewhere, things went astray. Okay. Yeah. So okunywa omwenge n'okozesa ebiragalalagala birako okugwa n'odda kw'eno embeera. Nalina bye nayitamu ng'omuntu ne mmala ngenda mu church nendokoka nensigala mu denial. That is the biggest point. I stayed in denial for a long time. Yeah. Paka nga neesuubiza nti bigenda kuggwa. I'm going to be okay. I'm going to be okay. I'm going to be okay netatuuka. Yeah. Embeera eno okutuukawo walisita okusingira ddala yava ku ki? Notuuka ekyava ku ki? Omuntu yandiyagadde okumanya deeply what really happened? Ekisooka nga bumanyi nti music of course yalimu enkokola, ekyo tekirutiti kyosaa kibulinga out. Music was very expensive. Putting up appearance was also another issue. You have to be smart, you have to promote. Jukira nti digital era etandise nnyo kati. Nze nawummula music 7 years back. Ffe twatambulanga n'ogamba nti endongo njitute kayunga ng'olinavuga motoka kugenda ovaamu abaana bavaamu bagigaba. There was a lot of expenses. Expenses zaaleeta n'amabanja. Nti nesanganga mu kupromotinga music we nalinga njagala ngamba nti this time n'oluyimba lwe lugenda okunnunula nabangako byensingayo ne bitadda. Ne bitadda nsigala nga neesuubiza nti it's gonna be okay. Era okay yange tetuukanga. So that's how I ended up like this. Okay. You had a beautiful home gyewali obeera. Ovaayo kyatudde Kawaanda obeera ng'osula nga bakusuza na busuza. Anti olaba muganda wange obulamu kyekiri kyenkugambye nti putting up appearance. Abantu batuuka ne beeremererwa. That is what I can say. Tuuka ne beeremererwa. Bibaawo. Mwene embeera ogambye kino amalala gaakuviirako kino walinga towuliriza abantu walisita obudde Usually omuntu bw'abanga nga star, mind that the biggest eddagala erisinga oba drug esinga okuba enzibu mu mulamu is being famous. When you're famous, that is the biggest drug. Nti olowooza nti byonna obisobola, byonna biri mu maanyi go. Omuyimbi yandibadde nga muvubi nti alowooza n'enkya ajja kuvuba n'otakola ntegeka ntuufu to sustain for that. Saasimba miti gye ntuulamu mu bukadde. Sinde walyanga buli kweyagala Kampala yagamba buli sente. Mwampaana nnyo ne munsudira. Ne bamami baazirya nnyo. Mwampaana nnyo. Oyagala kugula motoka nnungi, oyagala kubeera walungi, oyagala biki. At the end of the day be depreciating. Ne mmalirizanga bamanerenda bantutte bingi. Ne waziryanga nabo? Kikya bulijjo tebalabika. Kikya embuzi ya bulijjo muganda wange. But one funny thing is ndi mulamu. Obulamu bwo obulina. Naye kati abantu bewacakalanga nabo if you call upon them nogakyali wange ansikamu waneero bo bagamba ki? Tewali muntu n'omu nze gwe nabeeranga naye akyali nange.
bw'abaayo agambe nti muwaayo netaliyo nabo bayitamu kale basically nti bingi tinalinamu kasente ng'omulenzi nga nkula nibwo ogamba nti nno munange omutwalo gumbuza alaba obulimi because they don't know where I am for 7 years teri amanyi gyendi ndi byange ennaku ezo mbadde nga nkola interviews oli bwangwamu ngamba mukambwe naye ng'oli tamanyi lwaki ndi mukambwe ate abantu jjo bagamba wavaako naye waliwo bakingambye bangi navaako It's just depression tewavaako mu njaga wavaako lwa mbeera nkulabikira ng'omulalu ndi musajja mulamu nti otuuka n'ofuna fiya nga nibwolaba bayimbi banne olaba batosaanidde gendayo neneeyawula mu kweyawula nemmaliriza nga ddala nsi nayo enjawulo abantu we bayimba babaako ne bwe bakozeekoze ebyabyalo tewali okoze nti ensi weri beegaanye ndigenda nembeera wano nawo nowootudde waali wano n'otundako kuva eri waali wano nanyine club darenas yanguzaawo bamutakiwo kuba bwe manyi mbeera amanyi waali awo yanguzaawo ndoza mu 2010 nalina mbuga nanyo akavayoka ebiseera eyanguza wano naye nenzijanga nkeculako mpola naimala nentunda kati nenyumba ya muntu ate gwe naguzaawo nali ngitandise nga tennaggwa nkitunda nga bwekiri kati ate gwe nakubira abeera Sweden namunyonyolanga binsobedde nangamba genda aba bakyazimba naye twote kubeerawo nenzija kubanga tosobola kutyawo wali omanyi ne bwotyawo okoleki so bwe wazimba n'otunda ate gwawuza yakubuddamya yagyongerako era actually bwazimba nze ate mu supervising mu bbanga weyandibadde nanyini nafuuka supervisor naye abantu bakono bamanyi wakyali wange embeera eno bw'okirowoozaamu nti wagula n'otunda does it break you in any way kati bw'obeera gwenzi bw'oba gwenzi kuva Kawanda wonna bw'ogambe wa Dr. Proper wano we baali bamanyi nti Proper yagula eyo wansi kuba kuno tuliko babiri ndoza ne Little Boss embeera eno abantu ab'ekika kyo tolinayo bw'osobola kuddukira n'ogamba nti munange nsikaamu omukyozizire mu nkola evidiyo Dr. Proper unfortunately teyalaba ku muntu n'omu mulamu bwensi nga wa family. That is unfortunate. Any family member I cannot take that back because tekirikomawo kijja kitya nzaalibwa mu ddwaliro Masaka Kitovu na 82 mama wange afa nga nzaala nga muteeka mulimbo yawe Kitovu taata teyagoberera famire yange yakomawo nenkulira mu ddwaliro awo katono waliwo n'abazira kusanira nzikyawo so nesanga nga bente nkulidde mu mikono gy'abazira kisa famire yankuza emugi eri empigi endala bonna baafa abeebugerera awo onali Busebagirika yafa omukyala yafa ne maama yafa naye famire y'empigi mama Veniranda gyali oyo yanzigira ddala mu ddwaliro Kitovu baasayinenga empapula n'omwami Misozi webali awo empigi awo naye bakuze bambi bakaddiye so newoba nga toli you don't exist anymore era nawe obeera walimba anti kati nabadde ekyantusiza mwene embeera nina problemu y'okussa nti kumbula bwe mbeera nga ndowoozeza nnyo natudde musaawa mwenda ozimanyiza birowoozo stress nenkwata ndi muno temuli masanyalaze byakakoona n'ozuukuka yaba batwala ebintu by'omugagga gira abadde bakawangamu zino enzigi nga tebannazijjo lwe bazinywezezza ne bagenda kati buli kiyitamu pusi ziyitamu kimu kiyitamu neŋŋamba kati kati nembeera mu nnyumba omwo
ati obulamu bwadde bungendako actually gwe nakubidde oyo neighbor wange ow'omukolo naye nga takwata kati neneekumaakuma nga nze neŋŋamba kanfe nga nina kendi kuodienza abantu kuba kati muno mu nnyumba waba ogaddewo ani amanya wano lusuku temuli kirimu era buggalawo obeeramu kati nembeera omwo ŋŋamba kandi kale kakaweddemu naye nga kandi koodienge yadde nti okuswala ekifuba kino abawangadde nange bakimanyi ne bwe navuganga emmotoka nga ntuuka nempaakinga nennema naye abasawo bambuulira because nkuze nga ndi depressed kuva mu buto kati omuntu atalaba maama omusuubira kula ati atalaba kika omwami owo wafiira omukyala eyakujja mu ddwaliro e Masaka teyafollowinga up kugamba nti kanoonyeeko oba baabikola ne balemererwa weebali awo empigi basobola okweyogerera weebali awo nange nagezaako nagendako ekitovu nenoonyereza naye nga records ziraga waliyo omukyala edda bamuyitanga Juliana mu Italy walingawo ekitongole Focolare Movement abo be yayitamu okunfuna yabasayininga empapula ezo ne bampaayo ng'omwana so I was adopted but when I was around 11 years unfortunately awo namanyira nti siina family nekinkola bubi okuva egyo emyaka nali muto okukitegeera ekyo omuntu yenna asobola okwadoptinga waliwo embeera eyagwawo nga the people that adopted me si bebaŋŋamba waliwo ekyagwawo oli n'abanga alangira ebyokweringira kati okuva olwo saddamu kuba kyekimu actually that is the time I ended up being a street kid because I've been a street kid before at my age of 11, 12, 13 yeah till when ate honorable Sebagirika kati ne mugenzi kakoko yaliko MP abo ne banzija ne bansomesaako paka bimalizaamu ekitabo so bakulangira wano you just went on the streets neeyula olutandikirawo nabeera nnyo mu Katuumu nze nabeeranga mu Katuumu mwabalondanga scrap nakimanga amazzi g'abantu niwanvu saagala nnyo kubigenda limenya omutima but what is important ndi mulamu agambye olina ekizibu kyekifuba abantu abali eyo wandibasabye musooke munoonyeza what's the problem ey'ekifuba bakebedde buli kimu nakasero bwe nali mu America bankebera buli wengenze bakebera no tewali kyebalaba bwabaayo omukugu yasobola okukebera asobola okunkebera era naawe abantu results teni mu America kyabula tekiriiwo it's just depression nakula ndimu ennyamivu nekisukka walinako family ng'omuntu walinako omukyala wawasaako abanjabulibaliwa baba ku lw'obulungi bwa ekifaananyi ky'abaana bange saagala kwogera ku famire yange because they are out of this picture. Mwana nabeeyawulako olw'okuba nti ate nali kind of nfuuse toxic. I became toxic nanze. I became toxic. Ekirungi okukkiriza. I don't blame my family for kiki kye baasalawo okukola. Bandeka. Naye siina gwe nnenya mu eyo embeera. Buli omu yagezaako okunkumaakuma. But somehow nali ekizibu kyange nga kikuze. Nalema okwekumaakuma nga nze. You were failing okwecontrolling ng'omuntu. Nalema okwekumaakuma, that's what I can say. Apart from that, bw'omugyeko abaana omuntu ye mama takubirako omukyala we n'akugamba munno ebiri bitya kati ngene nnoja kyogamba kati mamuli wano tebannabiraba nabirabe nebako tewali omuntu wange yankubidde ebbaliba wadde muyimbi waddani nenamba esimu ze bali bamanyi nazijjako nali n'ekyawa omwami Kavulu oyo Kavulu yansanga wano kati nno wano watukulako walinga wonna wali disorganized byonna kwempaata nteekaawo bwe bamugamba waliwo yamugamba simanyi tamwogera ne yamugamba nansanga wano bbanga sidde ne wiiki nga bbiri naŋŋamba nedda natandika okujja wabaddewo ebitooka awo kati yali talina wakyukira n'agamba tubisaawewo nabe nga nsobola okuteekawo awo emmotoka
Namugamba si wange wano naye biteeka awo emmotoka tayagala genda mumanyumba. Nangamba olina okukola ekkuba abantu bamanye nti gy'oli bikakwekwekeera era okiraba wabadde wakuba. Wadde wapya nnyo olaga nti waakazigula. Wabadde waazika baakalimawe. Wonna wabaddewo omuddo nga waazika. Naye nga sirifaako nga tosaana kumanya nti waliyo omuntu. Biruuyo omukulu oyo alimyewo. Wejjusa okozesa ebiragalalagala. Yes, at one time, yes. Because osobola okukozesa ekintu n'otalaba effect yakyo, but as time goes kikula. Effect ekula. That's what I can say. Effect ekula. If I could turn back the hands of time. Yeah. But already I'm trying as much as possible to believe nti yenze kati. Musically, omaze ebbanga tofulumya music. Did you stop giving out music ng'olaba nti nga amalala ge gakutte oba depression yakuleeta n'ogamba ekyo kankite? No, I produce music, but producer abalimira music wange. Producer ki? Ian Pro ina album yange Namba. Wagendedde South Africa. After COVID awo yagirecordinga. Nagana, he does not give any reason kuba namusasula fully. I wasted over like 5 million. Okay. Yenga muwadde zemuwadde ne zenayonoona ngaawo ebiseebyo nga nvuga amafuta nga ngavuga mbeera kira ekira ne ngenda ku studio. I remember n'abannamawulire bansanga ku studio ya Ian Pro. Abanzija ku interview we nali omukambwe ennyo. Kati beebuuze bwe mba nnimba music yonna gwe baawulira wa Ian Pro lwaki teyafuluma. Yazibba bubi yaziremera waliwo ekiri maybe waliwo influence abagamba temuzimpa ekibadde kinzita wano music oyo nentuuka ne sacrificing ne ngamba kamute nengende wa Shidi Beats mu mwezi ogwo nagenda wa Bafana alina studio nenkwata million 2 nenziwaayo ndoza mwezi nga gwa 11 ogwo. Okay. Era music oyo baagaana mumpa mugwe baagaana okumpa ne Bafana nina mukolabo naye. Bafana yewo mugamba agamba ki? Agamba yogera ne Shidi. Nenga sente nazibawo. Bonna nabasasula ne sente zimu nazikwasa Bafana mwennyini talina kyatamanyi. Bino byenjogera si bulimba. Bwe bampangako buddemu. Era akayimba ke natadde Shidi yakakola era kaali kaddemu. Final copy zange yazigaanira. Omanyi obanja omuntu, it is very sad. Omuntu okutulugunya n'akutulugunya. Bw'omala okureactinga n'atwala reaction yo nga ye answer y'okutulugunya. Naye nga mu kusooka abadde mu bijoli. Mama okubbaawo ne bagatta nti kati waliwo situation yaliwo mu kubanja ennyo Shidi. Nkuwona essimu ye bino nga okola expression bakisompa music wange. Essimu ye neemuva mu ngalo neekola ki? Kati ng'olotambulidde emyezi negiwera. Music yamulemera yonna. Era mwami Kavulu bw'ajja wano nemuganda nina embeera bweki nagamba proper najja fiira mu nju nengenda nempulizisaako Kenzo oluyimba olwo nampa omukisa namba kolabo oluyimba olwo nalutaddeyo naye kolabo tennafuluma naye tosobola fulumya music nga tetolinawo budget. So music osobola okuba naye n'abanga ali relevant because era tolinawo budget ogenda reaching otya abantu. Oyagala genda ku TV otambula otya otuukeyo bakusekerere obasekerere bagala music wuuyo bw'ovaawo era bamulekaawo. So that is how I ended up here. 7 years nga tofulumya music, you're back in the business. Abantu Ian Pro ye wamukubiddeko Bafana bagamba nensako ku album zange. I explained everything. Nayogera mu album Ian gye yalemera mulimu ne international collab yange n'omusipaana. That is how depressed I am. Nti buli breakthrough yange yonna baagiggalira. Mwalimu n'oluyimba lwange olwogera ku buno ku story yange y'obulamu bwange. Bwagigaanira album nenziramu oluyimba olwo nendurecording wa Shidi. Shidi era naye n'alulemera. Ku Shidi era ze yalemedde. Kuliko ekyo oluyimba olwogera ku bulamu bwange era nalwo yalulemera.
buzibu buva waliwo abasasula That is what I think. That is what I think. But I do not want to conclude like that. Because bw'oba recordings ennyimba zange zisukka ennya mpaako olusooka nga lwaggwa. Lwaki ombeeza mu mbeera okutuuka nti essimu ye egudde ng'ennyimba ziri 5 naye nga tumaze emyezi 6 naye tompangayo luyimba noŋŋamba essimu okitegeera you're waiting for the result of my arguments with you but emyezi gyonna lwaki tompaayo luyimba naye ng'ondeeta ku studio n'ensiiba awo okitegeera kubanga looya w'omudongondongo ekinneeyimirira mu music endongo naye kati n'endongo bwe njirikodinga bwe mba nnimba mukama ntwala era bwe mba kubanga nina ne clips nga ndi mu studio ne bashidi nina n'omwami bamutaza Mpawa nina conversation zonna ne bashidi nga mbeegayirira okumpa ennyimba zange bonna byonna mbirina ku WhatsApp ali awo batesaagala kwogera linnya lye. Some people want us down all the time. Nene miyimbi muno Bafana nakola ebyekiyayi naye osobola okumubuuza kuba sente nasasulira wa Bafana endongo nti mbiyiiza endongo eri bwetyo waliyo energy embiweeva omanyiyo teebereza naye saagala kukikonkludinga kyogereko saagala kikonkludinga naye nga njimanyi weeva. Abantu bwe balabye vidiyo abamu ne bagamba nti abamu bagambye enjagala abamu ne bagamba avaako abantu ne bagamba nti bayimbi banno industry bakwatamu. That is not how I believe. That is not. Bwe baba babikola nze kyesikirizamu tekinkwata. Okay, kisobola okuba ekituufu maybe nga simanyi kuba Kenzo yaŋŋamba bwe nabuyandaba yaŋŋamba proper weetaaga obuyambi era nayimirira wano neebuuza lwaki Kenzo agambye proper weetaaga obuyambi nembuuza yandabyemu ki si byabbanga myezi ng'ebiri ndowooza emabega naye nga proper weetaaga obuyambi naŋŋamba kutolaba nti weetaaga okuyambibwa nekintawaanya kubanga jjukira mbadde sinnaba kubanga nzikiriza naye nga Kenzo yaŋŋamba weetaaga obuyambi n'omulala bamutamugana Isaaka era abeera nnyo ne Kenzo yaŋŋamba weetaaga obuyambi naye nembitwala for granted naye nabaddeko awo ku Dalinas awo newabaawo omwami mukulu bamuyita Matuufu yaŋŋamba proper ayinza okuba tonnakitegeera naye waliwo ekitali kituufu oli mu ddinaayo ate ogiruddemu kuba nze mbeera wano naye wali mu Dalinas wabeerawo shows nga sigendawo ate nga kiwa wa Dalinas mugimanyi kiwa yayanguza wano so bwe nkugamba nti wano waali wange buuza kiwa wa Dalinas yaguza ddi proper wano leza 2010 yanguza wano za 2010 bw'otunuulira kiki wandyetaaze apparently kyenansabye netagayo omukisa nti Dr. Proper sikkirizangako mukumpa naye netagayo omukisa mukuddamu okuba omuntu n'abaana bange nsobole okubagamba nti baana bange mukole nnyo oba musome nnyo mubeere bawanguzi nga byembagamba basobola okunzikirizaamu kuba kati tebanzikiririzaamu famire yange tenzikiririzaamu kati. They think I failed. Nenga bo bawuliza abaana. Mbawuliza. Bakubirako nti haidade. Balwawo. Machino wetaaga genda mu rehab. You need some time there okuva yongo recoveries of launch. I just need to be busy. You don't need a rehab. I just need to be busy. I know my job. This wangu ye tool yange. My music is my tool. Kuba kati abaana for example abaana bange balina terms ze bamisinga okusoma. Nina omuwala wange omukulu ali mu senior 6. Nina ba candidates but I have challenges into physics zirina. I have challenges into registration bakubiranga bagala registration nobaga kankuddemu. Kigamba nze actually nze wange bantuma kankuddemu. Kanziremu kubira. Ngenda kukubira. Ngenda kubaddamu. Kankuddire. Nze bantuma bantu kankuddire. Nickname yange wange.
si byangu myaka 7 gy'omaze nga toyimba. Ate covid naye najja nagamba n'abyonoonera ddala nate nze yansanga era ndi mu kino yansanga ndi post. Abayimbi bajja babeera abakabi nga bwe wali naye ne bakozesa ebiragalalagala ne babeera mukwana bakazi sente ne bazikozesa babi byonna. Ekyo kizzeemu emirundi mingi. Oba wabubaka ki abaana abali eyo abatandise nga kwali ku map omugamba akozesa atya femu ye at the moment. Kyenyinza okuwabula bato bange n'abakulu kubanga waliyo n'abakulu nga bakyasobola okumakinga okusinga we bali because sky is the limit ku mudongo nti tufunye omukisa nti copyright kati etandise otulowoozaako neyayimbedde akyasobola okuddamu okukikola okusinga waali. Advice kyensobola okutuwa nti okwewa ffenna tubeere baddala. Tubeere baddala. Let's not sell impressions. Let's not put up appearances. Tubeere baddala ku ffe. Tubeere baddala. That is what I can say. Kuba oba waddala kiki ekyandikunywesezza ebiragala? Kwagala kufuna tulo, kwagala kutyaye wali ebitambaala ebyeru noga nze ndi wa ghetto naye nga ddala toli wa ghetto, ddala eri waggulu naye oyagalayo. Kawayini okanyumirwa naye tokasobola. So ne wesanga oli kawala gy'akapime naye ng'ate si k'oyagala. So tubeere baddala. Kuba osanga singa nali waddala emyaka giri bwe nayimbira omusama w'e Kampala nandibadde nafuna dde ekiddako naye mbadde neebuzaabuza all the time. Ate ekya investment oyinza kibagambako ki? N'okuinvestinga tusimbe emiti mwe tulituula ng'embeera egaanye nga bwe yange. Kuba kati ekisinga okunnuma ate we nagula ate kati bwe bansuza. Nga walabyeko ku mukulu Eddie Kenzo ye president wa federation eyamba abayimbi. They have money that is out, that is the 5 billion. Mugambyeko nti bazaagenza omwo naye bawulako abayimbi. Wayogeddeko naye akweye ku ssente ez'eddaabulula. Olunaku olwaleero leero mmeka? Leero 9. Leero 9. Leero lwensoose okweyabiza omuntu yenna. Ne Kenzo tomugambanga wadde nga mbadde musinkana. Tewali muntu amanyi byange. Nze nzija nentubeera awo nenvaawo nabo balwawo okundaba era ndowooza nabo mu bbanga lyonna batandise kundaba myezi nga mu mwaka ogwo oguwedde nga guggwako nga ntandise okufulumayo ndi coding. Teri abadde amanyi wendi naye nga mbaddewo mu Uganda. Lastrimax joyinza owa abafaanyi bo n'abantu abandiyagadde okuyamba bakusinkana. Nsabayo omukisa. Nsabayo omukisa njiremu nange nfune we ngamba nti wali wensibuka kuba ne wenagula we mbadde ndowooza nti kyekijja kyange bamanene ndabaatwalawo. Nali nagula awembese. Awembese ku lw'Ebugerere. Gamba nalo nerowoozezza nga bwenfa bantwalawo. Amufure yafudde ne kinkola bubi okuva lwe yafudde nange nensigala nga ngamba oba nange bwenfa ngenda bantya. Gamba nensigala n'ebirowoozo ebyo eby'okumukumu kubanga mu famire y'abamayanja yanyanguyirako ne Palaso oyo. Actually when nabaddeko ku ddala na Palaso ye namulabira. I thanked him for singing good music. Yeah, naye nga awo wendi. Awo wendi. Nsaba buli omu ali eyo gwe nasobya kubanga sometimes mbadde mukambwe nnyo and that was not me before kubanga abakimanyi nti mbadde nga nnyimba saalinga mukambwe bwentyo. Saalinga mukambwe naye nesanga nkambwe wadde kati. Obukambwe bwange tebusi buzaale just nti natuuka ne neetamwa. Saba kusonyiyibwa muddemu mwondere nga bwe mwanderanga. Amen. Thank you.